Kadi y'NUP efuuse kadi. Bassebo ne bannyabo, abasinga mukimanyi nti mbadde nvuganya okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obwa City Councillor akiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe ku lukiiko olukulu olw'ekibuga Masaka. Era bangi mubadde mumbuuza nti biki ebyavuddeyo results zasomye zitya. Ntwala omukisa guno bategeeza nti kadi y'NUP saagifunye. Era mu mbeera eyo mbategeeza nti sigenda kuvuganya mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Yonna gye mbadde mpita mbadde mbagamba nti nga siina umbrella siri ku ballot paper. Era ekyo kyenziza okukakasa. Bulijjo kye mbagamba ng'abamu balowooza nnimba ng'abamu balowooza nsaaga. Nga mbagamba nti wemba siina umbrella sigenda ku ballot paper. Era umbrella saagifunye sigenda kuvuganya bassebo ne bannyabo. Mbasaba w'olabya umbrella tiikinga. Nze ndi member ali proud n'ekibiina kyange ekya NUP. Ali proud ne president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate nga twolekera protest vote. Situyinza kuwa mukisa mulabe waffe kutuyitako. Ekyo situyinza kikkiriza mu kalulu mwe tugenda. N'olw'ensonga eyo mbasaba muwagire ekibiina kyange ekya NUP. Ate mulonda umbrella buli we mugisanga. Wano wempita era okutuusa eddoboozi lyange eri bannange bonna abataafunye kadi ya NUP. Mbasaba teweetantala kugenda ku ballot paper nga toyina umbrella. Bwe tugenda okkuba owa NRM, bwe tugenda okkuba owa DF, bwe tugenda okkuba omuntu yenna alwanyisa National Unity Platform, bwe tugenda okukuba gwe munnaffe aneetantala n'ojja independent. Somba wagaabuwa nga toyina umbrella teweetantala kugenda Kakonge. Nze sigenda kuvuganya. Amaanyi ngeewulira nti ku ground nga yina, ground ngikoze njiyina. Naye sigenda mu kalulu nga siina umbrella nga bwe nabasuubiza yonna gye nzize empita. Ate ababadde basuubira nti bwe siifune kadi nti amaanyi gagenda kunzigwa ku byenkola babalimba. Omanyi aba ADF bulijjo bamanyi nti byenkola ku mutimbagano wano ne byenjogera nti mbyogera lwakuba njagala kadi. Ntwala omukisa guno bategeeza nti si byogera bulijjo lwakuba njagala kadi. Era tewali kye ngenda kuyimiriza mu byenzize enkola byonna. Kaakati eyabaalula esiridde kati twagala kuwanguza NUP ku buli kifo. Bwe muba mubadde mumanyi njogera lwakwagala kadi, ebyammwe bibi. Siina kye ngenda kulekeraawo okukola. Nze ndi wa NUP, ndi wa nkyukakyuka, ndi foot soldier. Oba ndi mumativu n'ebyavuddeyo, oba siri, ebyo biri mu mutima gwange. Era ensonga zonna ezitambudde eza kadi sigenda zoogerako. Wabula ekikulu saagifunye. Mukitegedde ndowooza ekyo. Kakati aba DF mwesibezi tetugenda baganya kuwangula wano Masaka kuseka mutuswaze tekijja kusoboka. Tunaatunula tutya mu maaso ga president nga mutuwangudde. Era buli akutte kadi ya NUP kano kammwe. Buli akutte kadi ya NUP omaze okukakasibwa ku bwa komanda
obw'ekifo ekyo ekikulonda electoral area yo. Situagala mwebuzeebuze ng'abafuka banaaba. Muli accountable ku kifo kyonna ekitulema okuwangula. Muli accountable 100 So buli akutte kaadi yaffe era naawe we tunaakulaba ng'ozembeeya akalule we kanaaba tekannaggwa tujja kukwasa. So kaadi gye mukutte nga twolekera 2026 si ya muzannyo. Ofunye kaadi ng'okakasibwanga komanda mu kitundu ky'ogenda okukulembera. Tewali agenda balwanirira ebyo by'okusindika abaana b'abandi ku front mwe ne mudda mu bitanda abaana ne basibwa tebiriiwo. Bw'oba owulira tosobola kgenda ku front kulwanirira kalulu ka pulezidenti waffe, zaayo kaadi yaffe. Kubanga tujja kufuukira ekizibu. So, buli akutte bendera, kola ekyo kye tukusuubiramu. Situagala muzannyo gwonna. Iffe ebimu ebibala bitusabisa kaadi kufuna ddoboozi tusobole okuwa command. Kuba tuba tumaze okakasibwa nga bakomanda, tuwe command mu bitundu bye tuba tugenda okunoonyaamu akalulu oba okukulembera. Kati gwagifunye ogwo omugugu gugwo. Ffe abatalina kaadi tewali agenda tubuuza ku kifo kyonna nga tuwanguddwa. Kuba tuli bakomanda tugenda kukolako bye tusobola. Kati gwagifunye oli komanda omujjuvu n'ennyota oyina. Tetwagala kwekwasa, situagala sole. So byebyo ku lwa Katonda n'ensi yange nze Ssemanda. Kaadi y'NUP efuuse kaadi. Bassebo ne bannyabo abasinga mukimanyi nti mbadde nvuganya okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obwa city councilor akiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe ku lukiiko olukulu olw'ekibuga Masaka. Era bangi mubadde mumbuuza nti biki ebyavuddeyo results zaasomye zitya. Ntwala omukisa guno bategeeza nti kaadi y'NUP saagifunye. Era mu mbeera eyo mbategeeza nti sigenda kuvuganya mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Yonna gye mbadde mpita mbadde mbagamba nti nga siina umbrella siri ku ballot paper. Era ekyo kyenziza okukakasa. Bulijjo kye mbagamba ng'abamu balowooza nnimba ng'abamu balowooza nsaaga. Nga mbagamba nti wemba siina umbrella sigenda ku ballot paper.